nkwaniriza muganda wange ali ku Vibrant 256 UG okola kyamaanyi nnyo akantu sente oli bulungi tweyanza nnyo tweyanzege olw'okwongera okusubscribinga commentinga okulayikinga mutuzaamu amaanyi. My name is Nelson atera tugamba nti webale nnyo webale ddala baganda baffe abatulabira mu mawanga ag'ebweru mwebale nnyo mwebale ddala bakadaama abali mu biyumba abali mu mawanga agatali gamu na gamu abali mu Uganda. We appreciate you so much once again. My name is Nelson. Today of course I've come with my brother. Ayise mu bintu bingi nnyo kuna ngo omwana omuto naye ayise mu mbeera etali nyangu, so tujja kuba tuwogera muko naye tulabe embeera gye yayitamu yagiyitamu atya kiki ekyagimuyisaamu. Kale briefly ono yali asoma ne bamuloga ebyokusoma nebigaana ng'akatuuka ku university, so yemboozi gye tugenda okuba nga tunyumya olunaku olwaleero. So nsaba obeereko ku Vibrant 256 UG ensonga etambule bulungi nnyo. Mugana obulamu bugamba ki? Essebu webole emirimu otukyazzaako wanewo kyakabi kugezaako nabano ntudde wano neŋŋamba abange negamba newana nenga alhamdulillah amazima. Kale obulamu bugamba ki? Oli steady? Aya basi bakuyitani amanya eddoboozi strong heart nga mmanya amatuufu nze tusaasirwa Senate. Bakuzaalawo bazaala side z'Elubindi nenga muno mu Mbalala oba ogenda side z'Ibanda okwata Ibanda road. So gye wasomera zi primary zibyoki byonna? Okusoma kwange nasomera Kampala. Osomera Kampala? Nze okuviira ddala mu primary 5. Kale okuva mu nursery paka ku P4 nali nsomera side ze yawaffe mu kyalo Lubindi. Niwe natuuka mu P5 dadi wange nantransferinga nengenda e Kampala nsoma paka P7 senior 4 senior 6 paka ne Makerere gye byayononeka. Nugenda ne Makerere? Ubone ekintu sajja munene lwakwanti ekintu kyayononekamu kintu nekyononekamu nenga kuva mu buto ekintu kyali tekirina buzibu bwonna? Bwalingamu naye nga woba tobwegendereza tosobola bulaba bulungi, naye nga woba okubye mu flashback kati nenkunyumiza olabira ddala nti nvudde wansi nga ntoba ovudde ng'opambana. Kakati abazadde wakulangana bonna abazadde mama we ne taata wo bajeso? Nze mama wange bagamba mbu yandikawo nga nne emyezi 7 simanyi gyali oba yafa oba mulamu tomanyi. Muzeeyi we bwe yakugamba? Muzeeyi wange nno ye teyasooka nakiŋŋamba, yali akiŋŋamba ya jjajja wange ne ba anti bange. Wakula ne jjajjaawo? Exactly. Owa daddi? Nze n'obwe buli kati essaawa zino wentuuka ewaffe ku kyalo basaagala ate kwebakana mu nju ya muzeeyi wange. Mba njagala wa jjajja kuba gye nakola ki? Akyaliwo? Jjajja wange waali. Wow, that's good. So jjajjaawo wakulu muyita mami wakulu kumuyitaani? Muyita jjajja. Nali muyita jjajja nga kimanyi jjajja wange. N'omubuuza mami wange ali luddawo? Asaabibuuzanga ebyo baleka omustori mu stage awo nalimu kasirusiru nga simanyi kubuuza nti oba mami wange gyali oba taliiwo. Embeera eyo ey'okukula nga tolina mami wo yakuyisa etya, wagisanga otya? Newe buli kati nkyakejjusa. Nze muntu eyazaalwa nga sina brother gwe ngamba nti ono brother wange gwe nva naye mama y'omu nti oba ono sister wange nva naye mama ki y'omu. So ekintu ekyo kinnuma ate okukula nga sina mama wange kyo kyampisiza ddala bubi. Osanze ebizibu ebitalimu na bimu tulina kukulira ku brother akasimu? Era nze kati njankulira amazima embeera bwenyiga we mbasigambye mukazi wange nja kukubira gwe kyali wange DJ Nelson, nja kukubira MC Folo oba nkubira ani omulala nesijja kubaako omulala gwe ngamba kubanga ne bwe mugamba nti ngamba wakika teri ajja kunyamba. Oluganda kati twalusigaza mu mikwano gyaffe. Ninga bw'otuukira tewali yadde avaayo yadde kubaako kyakugamba? Singa nze nayina nti oyina katugezenga brother wo nga muva mu mama y'omu at least oyo wandilinize on n'omukabira ennaku yo. Nogamba nti munaye at least
wenkabira ono ne waba alinayo 10,000 asobola oddumpa osegeera naye tulina gwokabira era oba tokubidde Nelson naga nti akyali wakanfuterako omutwalo ng'omanya embeera erina okunyiga ekunyige ku olwo ng'owa waggulu eka yalina okutaasa Vibrant 256 UG gy'oli mukulaba nsaba oyongere osubscribing commenting Nelson ndine strong heart of course omuvuka ayise mu mbeera etali nyangu tuzo okunyumyamuko naye tulabe embeera eno bwe yagiyitamu ate butya bwe yagisoma kakati primary ogisoma nongera ku secondary osoma senior 6 oba wayityawo ko no senior 6 nagisoma nagisoma nenjibuuka nagisomera Kisasi College Kampala nenjibuuka ne 12 points zenayenda nengenda Makerere. That was 2015. Yes. No genda ku kasozi kabayivu Makerere. Nengenda ku kasozi kabayivu Makerere. That's good. Yeah. Botuka yeye misomo ni gitambula gitya. Emisomo jali bulungi Makerere kubanze muyizi yali tafunanga ku retake. Okay. Yeah, nali tafunanga ku retake paka to my second year. Ebintu ebyayononekera. Kati Makerere ngo ukola course ki? Nali nkola bachelor's degree in social sciences. Bachelor's degree in social sciences. Yes, social sciences. Nali nsoma. Nembeera neyonooneka. Ogendedde ku government scholarship ogendedde ku private. Anakwera ka center ako. Yali muzeeyo wange. Taatawo. Nga yaziweereza. Naye ngera byambirigo. Okay. Nga byambirigo webityo omusooka kirwaliramu. Naye namala nakussayo naye nga muzeeyi wange ate si bwati bwe yali muntu yali anjagala ennyo. Muzeeyi wange yali anjagala nnyo to the extent nti tewali kintu mu Kampala kyalina essaawa za kakati mpozi byeyaguze wano nga nvuddeyo nga tebiriiko mukono gwange nga tasobola kigula nga siriiwo alina okunninda yali anjagala nnyo kwa nti asobola n'okumbulira ekyama osegeera yali awangalira mu Kampala ge makaga gali yes amakaga muzeeyi wange gali Kampala zo ne mukyalo eno n'akola ki n'azimbayo yazimbayo kakati nga from primary to secondary to whatever akuwa kasente nga si byambirigwera bajase ebyembirigo byatandika ku university ebyembirigo yajja ne bitandikirawo nga amaze senior 6 awo kale we kyaviirayo ddala kirabike naye luli eri emabega kyalinga nti buli ddakiika omwana akoze kino omwana akoze kiri omanyi naye omwana kigwe nze kennyini nga biragamba omwana akugamba oli mukakitange abiragamba muzeeyi kino kiri okitegeera so muzeeyi ne waba atabuseemu naye ng'alikamu kali akanti daddi wange ate kyali kinsanyusa kyali kimu nti ye muntu eyakula ng'amanyi nti omwana wange waakulidde akulidde mu kye bayita omulyango bakiti hari simanyi mu Luganda kitambinga entya tukirekereyo banakitegeera atakitegedde naffe nasonyiwa kuba naffe tetukitegedde naye nga kyekyo Vibrant 256 UG wekiti wekyali paka wewe natuukira mu senior 6 awo nekiviirayo ddala ng'okusoma kwakutandisa okugira ng'olaba waze okusika omugwa wakati wo ne mukakitaawo ate ne muzeeyi wange naye n'abiyingiramu of course era omukazi waba ayogedde omusajja amuwuliriza omwana akoze kino omwana akoze kino n'awuliriza kati n'atabeera oli daddi wange gwe nagambanga nti naye daddi kino nga kiganye n'ampuliriza naga nti omwana wange waba ngambye kino kitegeeza waliwo ensonga kitegeera kati n'abeera ono daddi gwe bagamba nti kino kibaddewo ate nakkiriza gw'okumunnyonnyola omuzzi mu layini nga kizibu nnyo era nze nabeeranga ku mavivi nga Mukama nnyamba mmaleko Mukama nnyamba mmaleko university naye ebyembi ndowooza ne Katonda teyakyagala omanyi bagamba nti Katonda yakiyingiramu oba sitaani sooka owulirize sitaani asobola okiyingiramu naye nze nenzikiriza egamba nti buli kimu kibawo lwa nsonga osanga nandimaze okusoma ate nenfiiraawo osanga nandimaze ate ne wabaawo ekibi ekinene nnyo ekintuukako
nze ninezikiriza ate lwakuba simanyi Bible bulungi naye nga we mba nkutinga obulungi waliwo bagambira nti Katonda asobola okuteeka mu mbeera nga alina kyakutaasa oshegeera asobola n'okufuula omuntu asobola okufuuka omulogo n'akuloga naye nga Katonda akireese nti ate kibeeko ekikuteeka ng'osanga singa nalisigalamu eri state esaawa zino gwe tewandinsanze ate wandinzijeewa singa tebakuloga oshegeera ate wandinzijeewa osanga nandi kusazeeyo gyewasoma eyo mu lukula lwange ne mu kalenda yange Katonda yakiwandiikamu nti ku lunaku weeruti ne weeruti nina okusinkana Nelson nze kankulira okusinkana kwange naawe twakukolera oluyimba mwebale nnyo mwebale bamasive onansonyi okuyingiza mu emboozi naye kati kankulagire kweno nkwe example yo bwe twamala okukolera oluyimba nga temumanyi nakumumanya nga tetukumanyi nakumanya oshegeera nze muntu gwe bagamba tugenda kusinkana Nelson emirundi oba egiwera ng'etaano nga buli lwa mukaga babangamba tugenda buli lwatuuka neneekyanga nina bafaani bange emabega baba banninze ku mpewo tebandaba tebakulaba tebakuwuliriza kitegeeza mba nfuuse mufere gye bali buli lunaku mbalimba nanyiga omulundi ogwo neneetwala neŋŋamba apaana kankunoonyi bwe futuka nekukubira simu noŋŋamba neŋŋamba nedda ssebo ki nolemerawo osegeera paka wanzikiriza nentuula osegeera nondaba esebo okundabaako kwe kutuusizza ne wano tusinkanye tuddamu netudda mu mboozi kati onsanze wange mazima oshegeera kati singa tekyali nti nalina okukumiitinga ne kuwola olunaku nanderufiisizza ani yakuleeta okundeetebwa gye walonoonya nze ndi musajja eyasomako amanyi nti kino ekintu emba nkyagala nina okiyiriba nkifune oba kiriwo nina okinoonya teri yandagirira gye wali olemerako nze kyenakolako olemerako yes kyeyagala okimanyi kyenjagala nkimanyi so kakati tudde ku nsonga ya muzeeyi embeera nesajjuka ku university center batandika okubanga bazikuma batandika okuzikumanga nga bazinyima olumu muzeeyi n'akulaga nti abadde akubadde emitwalo 8 gw'otutte 75 kitegeera waliwo n'olunaku olumu muzeeyi wange we nalabira nti ono takyali daddi wange nze muzeeyi wange yali tampangako ssente nenzirya azino kukuwa sente oba tugiyite school fees yali tazimpangako nti osanyi sente nziridde oba kino oba kiri nze muntu gwe yaliawo obukadde n'obukadde bwa sente kwanze ku dduuka lya muzeeyi wange mu Kikuubo e Kampala twakwatanga sente eziri mu bukadde bw'ensimbi buli lunaku nga sente ezo mba nino zibankinga nali siryangako 10 kye yadde n'ekimu naye olunaku waliwo omuzeeyi wange ebintu bwe byatabukira ndozaawo embeera we yasingira ddala n'okusajjuka nayina okutwala tuition wange yali wa mitwalo 8 nampa emitwalo ndooza gyali 75 oba yabala bubi oba yakikola akigenderedde obeera yali mukali simanyi esente ezo edduuka lya muzeeyi wange bwe liringa wano Ecobank eringa wolaba ewa neighbor wange wali ofuluma woyingira mu banka nakwata jaketi yange nga bwe yazimpa bando nenziteeka muno mu jaketi nenfuluma nenyingira mu Ecobank of course mu bank bayina akuuma akabala sente ye kenyini ne waba ali mu dduuka katugeze nga ali ku kamera abasobola okula nti onayise wano nadda wano kuba kamera wabweru weziri ate nga ziba ziraga direct mu Ecobank banka weeri nayingira munda nenteeka sente muki oli omukazi tela naziteeka mu kamashini nekazibala nga giri mitwalo 7 nga dadi yagamba yampadde 8 nemugamba musajja gwe siryangako yadde n'ekikumi kyo kweri njagadde okulya emitwalo 5 ngamba apaana yakitwala ize yayombamu awo naye n'asirika n'akola ki n'abivaako teyakindaga naga n'agamba omukazi ewaka azinaga mwana muyaye omwana yafuuse muyaye ngamba nze omuntu aludde ngamba tuition nengisasula ye singa mbadde njagala ozirya nandiriddeko 5 lwaki siziridde zonna oba nezigirako ddala sente ezo ezigasa isaawa zakakati sente zigana tezikyalina mugaso emitwalo 5 zisaawa zonnewoojimpa ewange wano mu famire tezimmala mazima nengamba zaali za biseera biri emabegako tesina biseera
na biri zaali tezikyalina value juzi wano sente baali tezirina value muganda wange okay naye nesirika nekivaako so wenatuukira okuba nti campus awo ntuuka n'okusanga nti nze yali asasula tuition mu budde kati byakusooka kwegayirira muzeeyi ate Makerere nga sebo oba tolina permit examination permit ekulaga nti tuition wamumazeeyo togenda kukola naye oba okubulako 10 bakugamba sebo genda mu banka osasula 10 ekyo togenda kukola kibuuzo so nebijjiramu awo byetugenda okunyumyako mu maaso okusoma kwange netutandika okugeramu webuti okucyankalana stress nembeera wano nze yalina obwongo buconcentratinga kati nentandika confused kakati era bukosi batugamba onojogwa eddalu oligwa ddiru nga akava ku ssomero obanga okyali ku ssomero eyo kati eddalu naligwa wende nali nkyali Makerere naye nga buli wembeera mu kibiina mu class lecturer bwe tuba tugambye nti ku ssaawa 8 tulina lecture ngenda otuuka mu lecture room wemala otuulamu bulungi wenti awo omutwe nga guyingirirawo gubanga oguzze nange nekuluma ate okunnuma obubi ennyo bubi omutwe oguli serious n'okaaba n'amaaso neweebuuza nze abadde ebweru nga ndeekana ne bakyali bange kikyate kimbaddeko mu kusookera ddala nali mmanyi oba maybe omusana gwe oba gungubye basimedde mazzi naye ng'ate omutwe gwalinga mungi nnyo nga gusukkiridde ngamba apaana nekibeera continuous nga buli wembeera mu lecture wekiti wekibeera ate kitaalinga emabega kati nentandika okukigezanga neŋŋamba kati leero lecturer wabazzi sigenda beerayo omutwe tegujja kunnuma kwolwo tegujja kunnuma bw'aba tazze n'otuula mu lecture room awo mba ndi bulungi mbeera ne bakyali bange netukuba olwali naye olunaku lwembikkula ekitabo nenga nti leero kambeere serious ngenda kusamalizinga ebintu byange nsome mu pamphlet zange mbeeko byenkola nkole research wange sijja kusobola bikola kumutwe gujja kumbiira wano lecturer bw'abazze gujja kumbiira wano kisegeera so nemanya nti waliwo ensonga kubanza atabadde bwenti emabega lwaki essaawa zino mbeera bwenti lecturer bw'abatazze amoke lecturer bw'abazze omutwe nga gunnuma lecturer yaliko obuzibu oba netandika okukinyumizaako jjajja wange daddi wo tewasobola kumugamba daddi yewe namugamba nga daddi omuntu gunnuma nga yakanya kumpa action mira action nengezaako omulaga nti daddi nze gwowa action ndi mukunyumiza mbeera gye mpita nti buli wembeera mu lecture omutwe gumbobba ate wemba siriiyo sirina buzibu naye nga yakulaga nti obatonyedde mazzi kwata action okoleki omira jjajja bwe wamugamba n'agamba ati ye jjajja bwe namugamba nga ate ye muntu eyanzibula amaaso I love her so much saayagala nti mmanye nti oba Bandonga nze benali sibikiririzaamu nga tesimanyi nti oba bisobola n'okubaayo kuba nali sikulidde nti oba bantwala eno tugende tuloge naye sibimanyi naye jjajja naŋŋamba nti mwana wange njagala omanye wookulidde omuntu asobola okuba nti akutwaliza mpola paka watuuka n'akunafuya essaawa zino oli mu state ey'okunafuya nkitegeera oli mu state ey'okka nti bakunafuya otuusa okumaliriza otuuke kye bayita successfulness ogenda kusucceedinga okitegeedde oli mwaka gwa kumeka olwo olwo nga ndi mwaka gwa 2 ngenda kudda mu mwaka ogusembayo graduating I was expectant of some good results from myself kuna nzifuna ko retake mbera mu A+ naye muganda wa omutwe gye gwajjira nga wembeera awo gwa neŋŋamba apaana mukama lwaki nze kitegeera ate lecturer wabatazze siguulira toguulira katonda ye muntu atalemererwa ye muntu atusobola okuyisa mu mbeera ate n'agikugjamu n'akuzza ku layini olwa kiki kino kitegeera so yali katono yali mukyala najja tomumanyi simumanyi n'antwala ku kyaki kugamba ye yandaba ndowooza abaami naga akavovu kakano n'antwala
ne bansabira nentereera ne ndyoka mmanya naye sadda mumulaba ne ndyoka mmanya nti ono yandeese okutereera kwange kuli kwono chachi bagita batye eri Calvary mukama anansonyi omunayisidangayo siddangayo munaye awanta wakuonya wamponya naye omusajja oyo yali avanga Kampala yasaba yasabanga yali avanga Kampala najja buli wakusatu ng'abeera mu mbalala actually yalina ne program ku TV West erinnya lye bamuyita Prophet Emma. Yes. Ngaina chache ye Calvary. Okay. Yali myaka mito. Lingali myaka ndozanga 3 mu. Okay. Nenga asaba. So kakati okugwadda luko contribute kwa kumuzeyiwo wako mukachitawo. Kakati oba tolishuwa. Munaye ngovudde ku kyokuba nti ebigambo byali byogerwa ngate nze muntu yali tayagala biwuliriza nnyo nti omuntu asobola okundoga nga bwe kiri kale okusinziira n'embeera muka kitange ye muntu yali ansesa leero enkya ye nga ansesa alina kyayagala okunkola ansesa alina wabangulidde olugoye amanya nti olugoye luno lwendese nzijemu akawuzi bino mbikugamba lwansonga nti omuntu oyo yamala okunsabira bye yayogera nga bansabira bino no bye yanyumiza oli omukyala yakulera so yayogera buli kimu muka kitange ate si ye yekka waliwo ne gundi wange anti wange obuzibu yabujja ku daddy we nali nkyasomera mu kyalo nasoma ne muganda wange nze sera kwetiririra njogera kwa nkimanyi essaawa yonna eno message basobola ogiraba n'okwogera ne bongera mu muddogo naye owange ali waggulu amina akimanyi tasobola kukkiriza n'enswala mbalabi n'enswaliramu waba asobodde okunteekawo n'enswala nti sokutuuka ku platform yo alina amaanyi aganzijjako buli mulabe amina nsegeera so anti wange ate ye obuzibu bwe bwaviira ne daddi wange bino byonna mbikugamba nti oli ye yabinyumiza nga babyogera mu kyaki ngolo nga bansabira anti wange yalogeranga sayidi ye ne muka kitange nalogeranga sayidi ye anti twale mpora anti owase sengawo oba muganda wa daddi aloga gwe aloga nze naye obuzibu buva ku ki ayagala kulumya daddi omwana wo tajja kumalako oshegeera ngafuna ebizibu bingi nalina abalabe bangi family yo yenyini bakugologa nete n'omukyala kati ate ye daddi ye muntu eyatandika nga mwavuyavu okusinziira ku family background yaabwe najja nga afuna ku sente bwe yafuna ku sente nze yali mu kyalo nanzijayo nantwala mu kibuga mu tawuni anti wange ye muntu yafiirwa bbaawe naye bbaawe baayawukana n'amulekera abaana abo babiri daddi n'amuyambako okuba nti abaana abo abasomesa nkulaba bulungi kitegeera ng'ebiseera ebyo abaana daddi tanakuweza bangi nga kyalina kapasite egamba nti ono kamukwatireko noono mukwatireko woba oli mu kyaki oba nga oli musabi mulungi waliwo mu kyaki ffe nga abakristaayo pozi ng'oli mulokole mwe muyinza okuba temubikola bino byogira nga gundi azadde omwana n'omweyimirira noga nti oyo afuuse wange kati waliwo akavubuka bambi bubuka gwe twakula n'esawa zakati alina eddadi wange kitaawe yafa ng'alina emyaka ndowooza ng'ena namulekera daddi yamala omulekera daddi n'abanga alina otakinga responsibility y'okusomesa oyo omwana kuba yali amuyimiridde mu kyaki nga kati yekitaawe asigaddewo ntegeera kati oyo anti naye najjirako obuzibu naga nti mwetiise erinnya lya daddi wange kandyogere yes alabirira atya omwana w'ebweru omwana owange bawe namuleka nga tetuli baluganda akwata atya mutabani we abadde asoma ne mutabani wange mu kibiina kyekimu n'amutwala Kampala wange n'amuleka mu kyalo akwata atagwe n'atwala Kampala n'amuleka mu kyalo olw'okuba yali amuyambako oshegeera daddi ye yamugamba nti omanyi munaye ngenda kukwatanga obusente ngulenze ebitabo
ne bupeeni gwe waba osobodde n'ofuna ku school fees kuba bana bakyali bato amasomero siga bbeeyi ge tubataddemu bagira basoma n'amugamba owuwa asasula emitwalo 60 ali mu primary owange gw'oyagala bire mu 15-20 oshegera so ne bafunirawo n'empalana yaabwe nawo ne waviirako obuzibu naye n'abaako kyayinjectinga kwani kuggwe kunze nayija kumufeera busha omwana we talina wajja tuuka kwegamba n'embeera ngeno banwanyisa neno banwanyisa mukakita wakulwanyisa senga wakulwanyisa oshegera bazakayo nze okubabulira amazima Katonda okunkuba omugga essaawa zino wemba nnimba anti wange oyo lumu yaŋŋambako ye kennyini maaso ku maaso nali mu siniya 2 naŋŋamba nti mukakitawu yakuloga olwo naye anoonya nno wanteeramu wanyongereramu nansitula nantwala esaidi z'ekasongi kitegeera nze omanyi mukama abantu bajja kunsonyiwa esiina kyentera kuleka nga njogera buli kimu nga bwekikola nga bwe kiri yansitula nantwala esaidi z'ekasongi nangamba waliwo gwe tugenda okusinkana musajja watu bantuusiza mu kagundi ka musamize saawulira bye baayogera ntuba nga bwe nali muganda nti jjajjawa mukakitawo akuloga kankutwala eno nkisegeera talina kye yaŋŋamba sirina kye nawulira baatuula omwo ne banyumya nze nalaba muntu kuŋŋamba nti yingira nyingira nentula nendaba omusajja ali mugira bino ebintu byabwe bwabikyanga wabikanyuga wagulu webidda wansi notamala kumulaba mulaba nali mulaba yali atudde awo naye tebaŋŋamba nti oba tuli mu kujanjaba kino nti oba lino ddagala lyakya ye yaŋŋamba fuluma ogenda oyitemu waliwo nobundi bagiyita batya waliwo gino gundi gye bakolesa okudemarketinga ebibanja omulunyankole ntugiyite emigorra eyangamba genda oyitemu bwoti omale oveeyo simanyi bulungi oluganda lwangwa kkono yadde nakulirayokko okitegeera so nenga nempitamu ne basigala munda nga banyumya nenkomaawo naga nti simanya ogenda ojja vomitinga amalogo gakuve muganda wange nembabuuza we vomitinga tujja kulaba ki ojja laba ekintu kiringa ekisanyi kijja kuba kigirawo kiti sina kye nalaba saagala kulimba sina kye nalaba kati olwatandikiriza okuteeka mu bintu by'ekirogo olwo nga ntaddeyo kati mu kyaki we baali banyumya nakyo bakyogerako ntaatawo awo yandogera ate ye nanyongeramu ekyamaanyi nga oli bwaloga nono bwaloga oba ontegeera so nalina abalabe nkuze n'abalabe bangi okubawo kwange essaawa zino okutaba nti nyimiridde nentuuka okuba nti ndi bwange essaawa zino maanyi ga Mukama Yesu yebaziwe. Amina. Vibrant 256 UG. Joli mukulaba okola kyamaanyi. Ndino mvuka strong heart. Mpoza amanya gali kutani? Tusasirwe. Senate. Ayise mu mbeere najo olidde. Naye kati oli otya? Omaze banga kingo ovude mu mbeere eno y'obweddalu kyonna. Ngiringa emyaka ndoza batinge 2.3. Nge 2.3. Kati how are you feeling? Oli fine? Yes, ndi fine. Ndi muntu muyiribi. Obwongo Mukama yabumpa so. Ebyokusoma byagotana ne bilemera awo. Okiri. Nokivaako? Of course nakivaako. Kuba ngezezzaako okulaba nti nzirayokko. Naye ate embeera ekyakalobye naye Mukama ng'ayagadde kwanze n'essuubi ate nina okukkiriza nti ekintu ekiba tekinavaawo tayimu yakyo tenakukola ki tenaba kutuuka naye Mukama wanaaba ayagadde bujja kukya nisange Makerere nga nsomye nemmalako ate waliba takyagadde era still alimpe kuba eddala waddeko okusomera n'obagamba nti ofunyemu obuzibu kubanga weba ogenda okuddayo bali bakubuuza otaba otandika bupya oba okola otya? Naddayo nensaba dediya okitegeera nembagamba naye yali process onjukira nali nvuddeyo nga sigize soogedde sikoze eki kwegamba ate bwe naddirayo nembagamba nenzikirize badde dya ne bagimpa anytime
when you have funye sente I can move back and start from where I stopped. Yeah. Kakati relationship yo ne sengawo ne jajjawo ne taatawo ne mchara we eri etya sofa. Enkolegane eyo. Bwe namala okulaba obuzibu bwe buli nakwata obulamu bwange ne mbuwa Mukama. Amina. Ye kitange, ye mmange, ye buli kimu. Abasigadde nagamba apaana. Wabanga daddy wange kuba abantu bagezaako n'omugamba by the way. Yeah. Bagezaako mugamba nti niyo omwana wo gwolekeredde. First born wo gwolekeredde. Are you the first born? Yeah. Okay. I'm his first born. Gwolekeredde. I know obuzibu. Aheto okugambye nayo ganyo mbuuliriza. Naye akanya kimu bagamba mukazi wange si murugo. Okay. Tayagala mmanya. Naye abantu ne bagezaako n'okungamba muzeeyo waliwo n'abamu mu kika kyaffe bambi abagezaako lwakuba bambi nga omanyi si be bali awo nti balina kye balina nti nsobola okugula ne mugamba nti embeera enkalubiridde naga nti kale kankuweeyo 10,000 kuba nayita luyina olwagenda okuwa ate yajja kukubira nze kati essaawa zino ati mpayo 5,000 ate ngimusindike musigira naye nga bebama abagezaako ate bo ne batambula bamanye obuzibu ate ne bakumanya ne bagezaako ate obbulaga daddy wange ye n'agaana okukola ki okuwuliriza kuba naye si yeye naye ali mu kantoke mwali omwo bamutadde omwo naye bamuloga mwatambulira naye mwatambulira musajja watunze Mukama bambi daddy wange namusonyiwa namusonyiwa kuba manyi bambi musajja wattu teyali yeye naye bamuloga naye bakuba nti ye tanayagala ate agende mu kyaki bamusabire oba abeeko wagenda atereere eriri erikyali ly'amaanyi eddogo ly'amaanyi alina okubeeramu ng'atudde omwo. Kati nayenga, do you communicate with him? No, we don't communicate. Yeah, we don't. Temwogera? We don't. Watenga omusonyiwa wagayo omusonyiwa lwaki temwogera? Ati kati yinze nsobola omukubira essimu naye ye olw'okuba alinamu kalika kanzunzu ye ate waawulira nti nze kati olaba daddy wange nze daddy wange ye ate bamuteekako kino nti bw'alindaba antwalenga ebijanjaalo ebigize ebigaze we bali era yo olunda abanga alabye oba empologoma emuzze mu maaso muba mugenda kukambwala naye nakimanya nti daddy bwati bambi bwakola ki bwali naye Mukama wali bayagadde tulitereera enzikiza ejja kuggwaawo omusana gudde mugwake kaso kati oli awo tolina maama wo tolina daddy wo ile essaawa zino munaye wosanga lompita ofani nsanyuka kuba kiba kyennyini ekindescribing sengawo mukyalo bobogeze ngo ajajaawo munyumya mukola mutya nze muntu Mukama gwe yawo omutima nga nange neetya nze ntuukayo ne mutwalira n'omugaati ne mubuuzaako ne mutabani we mubuuza naye kyenagaana kati kyenateekako stop kwe kubasembeza gyendi ne mbalaga nti wano wentuuse oba wemba ngenda okukola kino nina nti kankyogere kigambeko nga brother wange kuba brother wange oyo namugamba nga twakulanga balongo nga buli wemugamba ate yadduka n'agambako maama we newabaawo kyobogenda okukola nolanga kiyise mu bbanga neŋŋamba kati era wemba sibagambye musajja wattu byange bigendera ddala mu maaso so naye nagamba ejjinja nditegedde terikyankuba embeera eno ogisanze otya okusanga tolina connection n'abazadde bo oli awo oli wekka embeera ogisanze otya eno amazima gali nti mbeera si nnungi yadde n'akatono saagala nkulimbe tewali muntu yali ayagaddeko okubeera awo nga tolina bantu bo tolina wakika kikuluma kinnumira ddala kinnuma naye munaye Mukama yannyamba ate munaye awaava famire yange nampaata famire endala kuba namugamba nga Mukama yadde famire yange yansuulawo mpa famire mwengenda otuula bamanye nti ndi mwana era Mukama yagimpa Vibrant 256 Jolaba okola kyamaanyi nnyo. My name is Nelson and of course tukwetera stories nga zino obeko kyeyiga nkusaba yongera subscribing o commenting o liking ensonga efutambulire bulungi nnyo nga tuli kumaliriza so yonako olwaleero nsaba obeko kagambo komaliriza nako ntukomekereze
mpozi nga njogerako eri abantu mikwano gyange n'abali ku Vibrant 256 mwena abaliko banembagamba ekintu kimu nga Mukama tana kujja mu ngalo nga tanaba kujja mu ngalo oba ng'omukka tegunakuvaamu nomanya nti kati obulamu bwange bukomye banaye tebwemalangamu ate tebwerekereranga ate toggwangamu maanyi kuggwamu ssuubi manya nti olunaku lujja kukya bwe bitolu lumu ojja yitawo ojja beera ekyo Mukama wayabagamba nti destiny yo n'omwana eri wano ojja tuukawo mu linnya lya Yesu toggwamu maanyi beera bulindaala gwekkanya just kukola bukozi otegeera kola beera na maanyi go beera muntu mulamu ate tobeera ate muyaaye beera muntu mulungi eri abantu abalala okole ebirungi yagaliza otegeera awo embeera ejja kutambulira bulungi beera n'amazima kwegamba beera buli kimu kyolaba nti kirungi Mukama bajja kuwa omukisa tweyanziza nnyo baganda baffe badde batulabira mu mawanga ag'ebweru batulabira mu Uganda abatulabirawo nawe otulabira tukwebaza olwakadde kano k'otuwadde ne tukusaba Mukama Katonda ayongere okuweereza ebintu by'osinga okuba ng'oyagala ne tukusaba era oyongere osubscribinge okomentinge olaikinge ate ensonga etambule bulungi nnyo muganda waffe alabye vidiyo eno yongere ogiseyalinge ne munno abeeko kyayiga mu mbeera ng'eno ate ekirala nga bwayogedde nti ayagala kuddayo ku ssomero singa oba oli eyo ng'osobola okubaako engeri gy'oyambamu of course osobola okutuukirira ne tulaba ate gye kisumuyambamuko n'addayo ku ssomero ate ensonga n'etambula bulungi nnyo MC4 yali kamera ate ku lwa Vibrant 256 UG nsaba mutukirize tukome wano tubaagalize olunaku olulungi